Madam. Jebale kuba. So, ice cream. Nze utagulia ko. So, tukole kamwa. Akameka se. Kebitana. Iyi kabitano banga gulira omwana omuto. Amaka 10 anti. Kale. Tanikide mu full swing. Pozigira tugenda katabulamu era. Kange bwo. Anti ngose. Keko. Sa anti ngose. Keko mkwani. Kwada sente. Nyenda kuwako. Kale ba, nzawafeka balance hapo. Kale. Se balance wange. Hey baby banai. Tuna kurumune mama oyagala kuvuga speed. Madendo dokulaba. Ndawaza tugende waka bibi kasita ice cream tumufunye. Ate bebe wakakola yo chat. Pulira nkoyo ntambuza nzuno kunzijeri kubala yonakati. Kasita tumaze kufuna ice cream tugende waka. Nawe dikati. So tukyetala ku kitundu wakakomawo. Okyoliye. So ke tuwetale mwana wona wanseri yona tunyumirwa obulamu. Robert. Abantu balina omanya nti gwaliko. Nkoye. Kanawe so tukiyeko neri wansi mu katawuni. Tugende waka. Kana wesibayo nnyo kikinyo. Ye bannanga lwaki omwana okugenda ewaka? Kiki ekiri waka kyotoyagala ndabe? Asimanya lwekyo gyali. Ate byotandise naawe. Ile tumuyingiza mulinganga gamba nti omumanyi nyona. Ebintu nkugambye ebyo bireki. Ate tugende. Tugende wa. Ewaka atewa. Waka nagambe yo wenenyeyo. Tukiriyeko eri wansi. Ewo. Bebi nakugambye ekintu kyemusaga weeralikire ku lwekyo. Nza kutenkasi. Okiwulira? Gwe bamugumiikiriza nina kyembala mu maaso awo. Wekirinde. Anaye Robert kati ebiki byobala byotangamba. Beja ekiko toli mugumiikiriza bwe buzibu bw'olina. Okiwulira? Nkoyo tambula kubbe. Kale tukole tuti tugende wali ku garden ya KIRIBEDDA tutuulemu awo tutuulemu tunyumyemu. Dakika 2. Dakika 2 ate lanchi naye tuse tugende tule kalancha awo. Kale. Ekiwulira bebe. Ebine naye bannaye. Wakakomawo naye wennawe n'obugumu yakanyo. Ye madamu gatandete ya balance. Madamu. So mpe ku balance wangu. Kusize ebinusu. Ndowooza ono wange transport n'engeri gyendudde okulaba. Nvuga speed sikutegeera dakiika mutwalo mye. Unaganya kamiro tikagundi ka sente. Kamiro naye nange obwavu gye mbadde bunnuma sinaamu n'ekikumi naye kyagga wammanyiza. Kale tugende yangu ateekamu ebintu. Genda era nno nsula wamu wamulamulo bina gyali. Kale okuvuza speed awo dakiika budakiika. Tuge tukire wansi naye maama. Yangu ate nkuleka mubega. Bamukeno. Genda ekyo takuziba. Mzee. Sasa mzee. Yendi nyabo. Oliota no nyabo. Bulungi sebo. Mujebale. Kale sebo. Nama mujebale. Kale. Mzee. Wanji. Wano inako womanyi wensobola okufuna kalimu nga betaaga ku bakozi. Kalimu kigwe ko sobola okukola. Kale nsobola okusiba enviiri. Enviiri osobola okusiba omuntu nanyirira. Mzee. Nze nsiba enviiri. Omuntu n'avaawo ng'asanyuse n'amanya oyo nandutu ya musibi. Kati okufuddako enviiri mulimu kyomulala gw'osobola. Muzeeyi nze nsobola okufumba. Manyi okufumba. Osobola okufumba mu restaurant? Nnyo, muzeeyi nze nfumba. Nakulira wa Namusoke. Yatuyigiriza buli kimu okufumba. Nze ndi kafulu muzeeyi. Oli kafulu mu kufumba? Ye. Osobola okukola mu restaurant? Muzeeyi kyogamba ogera kunfunira omulimu. Omulimu nze simanyi obunnange. Siina we mmanyi awali omulimu. Ninga olabika bulungi okunoonya emirimu. Tolina musajja? Muzeeyi nnyina omusajja ndi mufumbo. Wali mufumbo. Musajja we yaani? Ye Kapito. Ye Kapito? Oyo gwe baba agoba ne Jambiya? Muzeeyi nawe ebyo bimanyi. Kapito musajja wange.
ne minzani gyayina yange yegwe yeyo minzani banaye era mubanja ate omubanja kimu sente za minzani banaye naye kakati nze nfunira omulimu kakati omulimu sigulina sina mulimo kati kenkulabye mujja kwegatta munsasule kubanga sente zange ziruddeyo nnyo ate kati nze ebyamabanja gammwe muzeeyi ate nze mbiyingiriramuwa mpazza okuggyako singa oba nfuniddeyo kalimu nsobola okukola nenkusasula nze sirina mirimu kale jjajja munnaayo oba toyina mulimu kangende njira nnoonyanoonyako kuno KIRIBEDDA naye kati munebadde munoonya naye sente zange nzaagala era njagala munsasule ate kati jjajja otandise byattulangira nze njagala sente zange kale mujjemu epime temulwawo ngenda abaagala okwepima kapiito nze nzuuyo mujjemu epime otegeere owewuka otya ozitowa otya abaagala okwepima abaagala okwepima abaagala okwepima abaagala okwepima Kanso nsanyusa okulaba oli otya Kanso ndi bulungi oli otya kaka gyendi Kanso nange mpitayitamu mu kitundu oyita mu bantu okola enkola mpitayitamu ngenda mpima abantu mpimbapima nfune kasente nange mbadde ndudde okulaba Kanso obeera bize muzi woofiisi zo tekati ondaba mu woofiisi mbamu muno mu kitundu kyange olambula katundu bwe weesibira mu woofiisi oba okoze obuzibu abantu waliwo abatasobola kujja mu ki mu yafeesi naye nga bw'obayitaayitamu bw'oti basobola okukola ki okubuulira ebizibu byabwe oluusi naawe ne weerabirako nti oba oluzzi lwayonooneka oba wano bayiwawo nnyo kasasiro y'embeera eyo ey'obukulembeze olambula katundu kituufu ekyo nange ndi wano badde mpita ng'eraba omanya akalimu kange nkola bitambula bityabbi naffe mpolampola tubaayo naye lwakuba kansi abantu balina emputtu abantu tebaagala kwepima se butaagala kwepima ate lwaki kansala obwavu bungi Kanso olukumi bwe ruti ne lukulema okufuna okujja okwepima ng'olulinamu bwammeera kituufu ng'olulinamu sirulina olaba naawe olukumi tolulina ate olwagala mu banno kituufu sente zibula ate ekirala walemu okuba innovative nti toli innovative nkugambye nti toli muyiiye oba nnyo kuno ku KIRIBEDDA kwopima tofunako pulaani ega nti oba ŋŋendeko eri wansi mu katawuni k'ewankulukuku oba eri waggulu ekabowa naye kati gwe weesibye muno boopima boddamu anti kati kansala ensonga yiino nkukino ekyalo ku KIRIBEDDA abantu nkwe bamanyi kwe bantegeera kati yebona ngamba okugenda simanye eri ewankulukuku wawa nterwammanyi era nina kupima abantu bakuno abantegeera naye olina ku KIRIBEDDA wano omuntu nga tomupimangako bonna mbapimye era kati mbeyongeza bweyongeza anti kyenkulaga kati otuuka nga kyokola waliwo abalala abakyagala eyo naye nga tobapima ate bano musanga yeepima dda kati nze wakampima emirundi emeka nkupimye ate era neero nina okuddamu ate kati nze nga lwaki neepima oyinza okuba okyuseemu kansala ebintu bino eby'omugejjo bizibu nnyo nze olaba nze bwe manva ewaka nze nsonka ku mizaani eno kyenkwagalako oli mukozi naye simanyi olinawo byopulaninga okwekolera nogera sabo muri nakufuna musiru nakuvuma nogera kati abanono naye jebale ko nyapo nawe jebale kale nyapo kakati oyinako awantu wonna w'omanyi we baagala ku bakozi noonya mirimu nange osanze ntambula noonya mirimu kale bongamba kunoonyeza omulimu nga n'ogwange sinagufuna kale ate ogugwo naagugjawo naawe obwedde onoonya mirimu nze mbadde mmanyi engeri gy'otambula kuno ku KIRIBEDDA oyinza okuba nga olina w'olaba nze ntambatambula gwe webaddewo otudde tugambe ti gwe wookeeredde obedde oli wano oba ovudde ewuwo naye lwaki abaganda mwagala tuyisamu amaaso abakiga mudde omutumanyiira nyini ng'onoonya omulimu
iva abavudde eri Bushenyi tuze tunyonye emirimu Kampala nawe wali Kampala unonye emirimu mu Kampala wabula baba ndi mukambwe bulala obadde oyagala mbeere ki njagala mulimu ejaffe abakazi gwolabanga ddala nze omukazi nsobola okugukola onoonya mulimu gw'abakazi nange noonya mulimu ogw'abasajja okolebwa abasajja gwagugwa muzibu sisobola kugufuna kuba oli musajja naye ogwanga omukazi jjo myangu nfuniraayo omulimu ki gw'osobola ddala bwe nawagejja oweddeyo weziba pipa uliyo eno pipa ya yonna zinene oba wekiba kidoni kyawuzi kino ekinene wena tolina na mulimu gw'osobola naawe biveeko ate kati ekyo kinvumya kugambye enjagala mulimu ate awo nkuvumye kuva ku makya nzunga noonya mulimu ddala wengwiridde ku maama wo simanyi namusoke nzunze noonyeza omulimu gumbuza maama we aza avevenga buvevenzi sijja oba Abaganda mutwagaza ki omulimu agunyimye ataddeko okunvuma kugamba nimpula nga ntabuse n'okutabuka kati laba naawe wenzize ninkugwamu nnyini pozi onoonya mulimu noonya mulimu wagufunye ogenda kumpa omulimu wagufunye dda bannange Mukama Katonda ekindeese nga kinnyambye ndyose nenkusa abula mbadde banne mbadde bubi gwe mulimu ki genda wa maama wo akuwa omulimu alina omulimu gwa 3 oba alabe 3 bisobola kubeezaawo omuntu webera gw'obikolera anti onoonya mulimu anti gwe oli musajja lwaki tokoza ate olaba nenkana gwe gwe oli munene onsinga n'okunsinga abadde anoonya simanyi abamusitulira amanda abamusitulira enku abagabe b'ennusu 3 naye 3 ddala gweoyinza obikolera kakati nno gw'olina ne chance obanga osobodde okufuna ogwo ogw'ebisatu nze n'ebiba 2 essaawa eno mbikolera nusu 2 nze ogw'ebibiri nkola kewulira kalije ekiganye genda ogukole ndaba yena wagejjukuka n'amaanyi oyina ogw'okusitula amanda n'enku kirabe nno nze nkola nusu 2 kansubira akasente gukola osevingako okusevinga kizibu kuba nina mukyala gwange kanso alya alinga buno obusaanyi buli kasente kenkolawo ne mutwalira alya buli aliira ddala lindako kyogamba okolerera mukyala era kyenkana ate ŋŋambe kikanso era kyenkana nkolerera mukyala kati kuba buli sente zenkolawo nze ntwala n'alya ate bintu bya bbeeyi byayagala ye mukyala wange nanduutu kale naye ogambadde nakwetegereza ye empale kikyo empale ozisibisa byayi embeera entuusiza ku kino embeera kati yansi ensibisa mpale byayi ate kati awe yembeera yakuswala buswazi nikati ate nkole kikanso gula omusipi ate nzirina ez'omusipi sente zeefuna zakulya omusipi nze gwe neetaaga nga nze kapiito gwa 1,500 gwe njagala ogwo oyagala omusipi gwa 1,500 yes 1,500 gwe musipi gwe njagala naye oligugula olizikuŋŋaanya n'ogaakangula omusipi mbadde mmanyi ombuuziza ng'ogenda zimpangule kanso ate nzikuwenga nange empale sisiba musipi gwa 1,500 kati kanso obadde oyagala ngule gwa mmeka ogw'ensaamusaamu oba 15,000 15 gunankolera nkale zimpe kanso ngugule abe osanga kanso ekizibu kyo nekitaggwa tekisoboka naye ng'ogugula engenda gugula kuswala buswazi okwo kwennyini kwata mpa balansi ogende mpadde 1,000 kanso jako 5 ez'omusipi saagala kuddamu kulanga ogize ekyayi anti kati ate 5 teweepime ajjako 5 nga siinaamu kyenje kanso siinaamu kyenje siinaamu wanyi okulimba kyuka ensawo zeno sirinaamu waddeka kaddugala wange empale kiki anti mbabbize kanso mbabbize emabega we noolinga akaana akato embeera bwekyo kanso mbabbize genda ogulireko ddala ne sabbuuni zonna nzitwale neyanziza kanso gulamu sabbuuni ngenda mugula kanso sabbuuni kale kanso kyalo omundabira kale abeeyo bagaye kanso gyali kale